ngawe mutulaba wano kanjogere ku lw'abannaffe nze Computer Emma baba era abaswift bammanyi Mr. Joseph ye agent wange yandeeta twagira mu kampani ya Swift tuli kata okitegeera Madam Bridget yatusindika kuva ku kampani ya Swift kusaawa eno nze nkoja mu kampani ya Saaka ndowooza nakamala muno emyezi giri 5 ngenda kuweza mwezi gwa 6 twali tumaze ebbanga tetufuna sente kati mbadde nyingidde mwezi gwa 4 okuva we najja eno mbadde nakufuna saala omwezi ogwa mbadde sirinamu kasente ekyo twagenze ku ofiisi okubanja ku ofiisi eyatuleeta eya Saaka okubanja emyezi gyaffe 3 kali gye tukoledde emabega kuba guno mbadde ntambuza gwa 4 ejjo ati olwaleero ne batuteerako emyezi 2 batukubidde essimu olwaleero ku makya kujja ku ofiisi batuwadde termination letter kyetegeeza kudika ku nnyonyi kukola ki kuzaba era batuwadde ennaku 2 within 2 days batukomyawo naye nga musango ki gwe twakoze kubanja sente zo ate bakutuwadde teziweddeeyo bakuwa termination letter tewali violence yonna gye twakoze within strike naye mbu kati ate batutikka twajja mu kampani tetuwa ID kata ID teyatuwa medical insurance tukolera mu mbeera yaabwe. Karama TV ekintu ky'emirimu n'okubeera nga kuba ku mulimu n'okubeera nga emirimu gigenda gikendeeramu kituuseeko ne kata bulijjo tubadde tubaleetera bakadaama ab'e Saudi n'eggulo twabaleetedde abagamba nti nno bayitiridde obungi babaleeta babateeka ku ofiisi ne bongera abalala ng'ate bano babaddewo tebanafuna mirimu kati awo baasabye okubeera nga ekintu kino basooke babafunire emirimu balyoke bongere ne bakadaama basekadaama leero betubaleetedde bo bekata nga bagamba nti nno bagobeddwa ku mirimu vidiyo nga bemugirabye bagamba bagobeddwa ku mirimu naye ensonga eyabagobezza ku mirimu lwakuba babadde babanja bagamba babadde babanja emyezi 4 babasasulako omwezi gumu naye babagoberwa kuba babanjizza ssente zaabwe ze bakoledde eno ye sayidi y'abasekadaama nga mugiwulira tujja kufunayo ne kampani naye tubuulire kiki ensonga lwaki baawumuziddwa naye nga bwe bagamba bwe tuba tugendedde ku story yaabwe bagamba nti babadde babanja mu kifo ky'okubanja babawadde termination letter ebalaga nti nno babaterminatinze ku mulimu babastopinze ku mulimu era tebakyabaagala bakomewo ku mulimu kino nno kitegeeza nti omuntu bw'oba wagenda ku contract ogenda okukola ne baterminatinga contract yo oba olina okuddizibwa mu nsi yo gye wava kati basekadaama jjukira nti basekadaama tebabeera nga bakadaama sekadaama bateekamu ssente nnyingi nnyo okubeera nga bagenda mu nsi zino waliwo sekadaama awe yagamba nti yateekamu miliyoni 10 okusobola okugenda okufuna omulimu ogwa askari mujjukira story bwe twagibaleetera n'agamba ekintu yakiteekamu ssente nnyingi nnyo ogamba yali yeegomba bakadaama batateekamu ssente naye lwakuba n'akasente kaabwe ate kabeerako waggulu so wakati bano abantu bano ddala mu butuufu bw'oba wava e Uganda n'ogenda e Kata n'oteekamu ssente zo ne bwe zibeera miliyoni 4 oba 5 n'ogenda n'ofuna ssente za mwezi gumu tugambe ofunye miliyoni 1.5 oba miliyoni 2 ne bakomyawo e Uganda ate ezo nga bwe tuzoogedde si z'obeeranga ogenda okubeera nazo mu nsawo waliwo abantu abatunda ne buploti bwabwe obutono naga kangende ebweru nkolekoleyo nsobole okubeera nga nkomawo e Uganda ate njiye ekintu ekiddako so omuntu bw'aba agenze ebweru expecting ati nagenda kubeera ng'akola ssente ze ng'asasulwa buli mwezi naye ate bw'abanja ssente ne mugamba nti nno mu kifo ky'omusasula ne mumusalako obusazi ku mulimu ekintu ekyo tekibeera kituufu sekadaama beekubidde omulanga gwabwe ne bavaayo ne bakola vidiyo eyo katusuubire kampani ekwasaganya basekadaama bano munaasazaamu bye mwabadde musazeewo kuba mu butuufu bwe tuba tugendedde ku story eno nga bo bwe twalaze vidiyo yaabwe tekibeera fair
kibeera kyetaagisa ne mbeera nga mutunuulira mu nsonga lwaki babasabye ssente zaabwe. Kuba kino kintu kiri ku plate nti omuntu bw'aba agenza okukola waddembe okusaba ssente ze era eyo right yiye okubanja omusaala gwe. Ndoza ne mu contract kibeeramu nti omuntu olina okubeera ng'osasulwa ssente buli mwezi. Naye omuntu bw'ate omusasudde ssente, omuntu n'ava eri n'acomplaininga n'agamba njagala ssente, gwe n'osalawo kubeera ng'osazaamu busaza contract ye, ekintu ekyo tekibeera kituufu. Kibeera nga mmwe company nkimanyi nti company ebeeramu abantu bangi, mbeeramu abakozi bangi okuva ku director paka ku cleaner company ze Uganda. Naye gwe owulira otya nga tebakusasudde omwezi oba nga tebakusasudde emyezi ebiri? Gwe director wennyini tene wetagamba director, wa director yayinza okubeera ng'agamba kino kintu kyange. Kati kubamu plan omuntu nga atuula wa director oluusi tebatera nnyo kubeera na mugundi mu offices abeera no mabega. Naye kubamu assistant wo, kubamu secretary wo. Kuba secretary nkimanyi oluusi mu designinga ebintu nga bino determination letter n'ogitayipinga. Gwe atayipinga leeta eyo egoba bano basekadaama, gwe okiwulira otya nga kiri ku ggwe nga si gwe basasula? Kuba oli awo nga gwe bakusasula n'okutayipinga otayipinga ebbaluwa egoba banno ababanjiza obubanja ssente zaabwe ze bajja okukolerera. Nze ku lwange nga babeera tebakoze ensobi, nze bwe nvuddeyo ne mmanja ssente zange ze nakolerera ne ngamba bannaaye njagala munsasule ssente. Omuntu olina obuvunaanyizibwa e Uganda, buvunaanyizibwa bungi. N'ova eri n'ogamba nkusazeeko ku mulimu, ekintu ekyo kibeera fair. Kati sobera kampani eno egenda kubeera ng'ekyusaamu mu decision gye yakoze. Bwe neeba tekyusizzaamu tujja kukomawo era wano tubabuulire. Ate tujja kubeera nga tufunayo n'omuntu wa kampani sobola otucontactinga aye ne mmwe ne tuwa story yammwe side, ne tumutuwa side yammwe ne mutubuulira lwaki abantu bano babatamineetinze okuva ku mirimu. Nga bwe mutulaba wano kanjogere ku lw'abannaffe nze Kapita Emma baba era Swift bammanyi. Mr. Joseph ye agent wange yandeeta twagira mu kampani ya Swift. Twagira ku kampani ya Swift. Tuli kata. Ekitegeera Madam Bridget yatusindika kuva ku kampani ya Swift. Usaawe eno nze nkola mu kampani ya Saaka. Ndoza nakamala muno emyezi giri 5 ngenda kuweza mwezi gwa 6. Kuba tumaze ebbanga tetufuna ssente kati mbadde nnyingidde mwezi gwa 4 okuva we najja eno mbadde nakufuna saala omwezi ogwa mbadde sirinamu kasente ekyo twagenze ku ofiisi okubanja ku ofiisi eyatuleeta eyasaaka okubanja emyezi gyaffe 3 kale gye tukoledde emabega kuba guno mbadde ntambuza gwa 4 ejjo ate olwaleero ne batuteerako emyezi 2 batukubidde essimu olwaleero ku makya kujja ku ofiisi batuwa determination letter. Determination letter kyetegeeza kudika ku nnyonyi kukola ki kuza bakera batuwadde ennaku 2 within 2 days batukomyawo. Naye nga musango ki gwe twakoze kubanja ssente zo ate bakutuwadde teziweddeeyo bakuwa termination letter. Tewali violence yonna gye twakoze we did strike naye mbuka ate batutikka. Twajja mu kampani tetuwa ID kata ID teyatuwa medical insurance, tukolera mu mbeera ya